Neboli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi eke swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby mumutima kubera gucija kuva gukona wetiti gukona wetiti Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba. Hello, Arthur. My name is Nachance Libya. Yes. Vinka Zoe. Yeah, that's the name I use probably at school. Arthur, I've been listening to your stories, what and what, but this is my first time. Kusindika message yonna. Arthur, mkwana Abakwabuzi gye bali. They really do exist, and nekirala befuula nnyo abali perfect kyekisinga oluma. Asa nange baali bankwabuddeko omulundi ogutali gumu oba ebiri naye asa teri kintu kyasinga kunnuma oba teri kintu kisinga kuluma nga muntu kukyawa ekyamazima asa nga tutegedde nakyakukyayidde ate nga olaba abadde so perfect ng'olaba abadde so kwegamba ng'ali so oba nkiyite na massive nga buli kimu akituukiza mu budde buli kimu asa bitabula obwongo otukisa n'owulira nga bikutabudde. Asa I got a guy yali musirikale yali musirikale namufuna mu club. We became friends. I had went with my sisters out. Ne banywa ne batamira. That guy helped me out. Ne batamira nga they can't even move. Tebasobola kutambula biki. Nga nyino balinda ne badde engulu. Netumana tukola ki? Netudde waka. So that guy came from nowhere. Nakola ki? N'atandika okunyumya nange biwanvu naye twanyumya bingi ng'abaali beerabyeko. Then after days ne becoming our friends kuba kolutegabira enamba. We were becoming our friends ne wayitawo ndowooza like a month nga kyali akwana soka neŋŋaana naye n'alemerako the things he used to do byonna bye yakola. He used to come nampikenga natwala out namala nankomyawo paka waka namperekera ebintu ng'ebyeshegera oba oliawo ne basindika kino nti kivudde watwaha oba oliawo ne basindika kiri oba oliawo nakubira kasimu nagamba leero oli free can we go out naye asa nkubuulire olunaku lwakya lumu nengende ewa guy twasooka genda out. After going out nengende ewa guy. When I gende ewa guy we did it for the first time. When I genda because already tried to it we did it. Then after doing it it was good. Nenvaayo netusigala nga tuli kimu netubeerawo. Then after that time neera netuddamu out zaffe what and what. Then he took me for the second time. It wasn't once. He took him for the second time. Second time nayo really good because we did it even in the morning because nasulayo never in the morning. Then nenkomawo ewaka. Nakomawo ewaka. Then awo ne babba essimu yange nga wayiseewo akaseera ne babba essimu yange nagenda
what guy cause na inofuna statement what and what ngamanya into binyamba ningenda what he did yangamba chimu police yabwe tasobola kunyambira na ichemba nkola ngende kune police statement bichi yasasula line bazistem bazaze that very morning na abikola byonna naye atankugamba olwolunaku yasaza line kyakarina sembayo n'okumulaba wayitawo ndowooza wiiki nga bbiri that guy called me nga bulijjo twogera then namala namugamba I'm busy just nangamba mbadde nkubuuzaako oli fine konze ndi fine newayitawo ennaku bbiri nga tankubirako olwo ebula ebiseera bya telehesiti okyabijjukira those days nga nangamba ndi eno naye ngenda kuvaayo nga wayiseewo kabanga kubanga bino bikujjuko byetulimu si byakugwa kati konze kaali olwakugoba buzibu I will wait for you olwakugoba ngamba nalinda call ya guy the next day nistajifuna ningamba osanga ali busy let me leave him naddamu funa call naddamu okulinda call omulundi ogwokubiri nga sigiraba ningamba let me call I called the guy nga takwata n'agijjako ningamba osanga ali busy nenkiwa time nenziramu nenkuba seriously the guy never picked up nagaana I continued I sent messages on WhatsApp naziraba nasoma then there he broke to me ningamba what's going on the guy never wanted nenkyusa line nenkubira ku y'omulala n'akikwata yakimanya nti yenze najjako essimu then n'amala n'agamba nemala nga binsobedde seriously nange nalina kyali wange nga gwogambye okyaliwo ngamba kyali wange namukubira era kyali wange mulenzi kyali wange yayogera naye amugamba no everything is fine kuba kyali wange yefuula brother wange namugamba no everything is fine just I'm away naye nga tewali buzibu. After the guy never called me back. That guy never called me back. Naye wayitawo omwezi nga gumu asikyamukubira tekyankubira adamu nankubira. The reason he gave me ngenyiiza yaŋŋamba bunno bakyali bange baŋŋambye wayitiddeko eno and ate nga nagamba toyitayo nga toŋŋambye oba nga siriyo mbukyekyo lwaki namugamba bannange nze sinayitayo that side sinagenda nayo. I explained that guy refused. Ata nawulira obusungu guy already nali ntandise n'omwesonyiwa nawulira obusungu namugamba naye omanyi sigala ne bakyalibo nange kambeere ne bakyali bange sigala ne bakyali bo abakutegeera munaate nange kambeere nzekka. Ata abakwabuzi gye bali bangi tosobola bakolaki tosobola bamalayo naye simanyi wona wobalaba bannange abakwabuzi n'abatali simanyi nakumanya. Engeri y'obbawula nzibu ate teri kintu kiri fani. Abasajja tuli fani. Omusajja baba n'omukazi ng'ali available, omusajja aba agyewulira kasita omusajja omukazi afuuka unavailable. That is when a man wants to begin hunting you, and that is the problem with us. We want to satisfy that ego. Abakwabuzi gye bali